ku kigo kya St. Augustine Center Mukono mama Nabagirika aniziddwa omusumba wa Sserugazi Christopher Kakoza bwana mukulu Reverend Father Godfrey Mbowa n'abalala asibye omutwe gw'ekijukizo n'alambula ekereziya empya ezimbibwa. Olwo basimbye ennyiriri okwolekera ekereziya nga mukuyigiriza omusumba Kakoza yeebaza bamaama okufaayo ennyo ku bannaddala mu biseera bino era n'abakulisukuto ku lunaku lwabwe. Tukoowolenga bulijjo mwoyo mutuukirivu, tumukoowoole mu bizibu byaffe, tumukoowoole mu ssaala zaffe, tumukoowoole nga tusabira abalala. Atunidde n'Abagereka ekirabo ye bwana mukulu Father Mbowa asimye n'Abagereka olw'okujja kutizaamu nabo olunaku lwa maama era n'amutegeeza ku mulimu omukulu gwe baliko ogw'okuzimba ekereziya yeetaaga obuwumbi obusukka mu bubiri. Abantu bano boolaba abo bagyezimbidde nga tewali ssente evudde mulanja. Era ekereziya eyo yatandikibwa okuzimbibwa mwaka gwa 2021 mu mwezi ogw'omusanvu. Mu mmisa n'abakyala abakulembedwa mu Jeeni omulumba mmemba w'olukiiko oluzimba ekereziya basimye n'Abagereka olw'omulimu gwakola mu baana abakyala beekozeemu omulimu abakulembedwa mukyala wa minisita Dr. Jesse Muyingo nga Rose Muyingo n'omukulu w'essomero St. Joseph Nagalama Agnes Nsubuga ne basonda ssente z'okuzimba ekereziya ezisobye mu bukadde 5 mu kwogera kwe n'Abagereka akubiriza abaama okufaayo okunoonya awali bayigiriza emirimu basobole okwekolera n'okukuuma ekitiibwa ky'abamaama. Tulwane nnyo okulaba nti abaana tubakuza bulungi, tubakuza mu mpisa ennungi ez'obutuulamu ate nga tubavaako bulungi ddala mu ndabirira ebyo eby'okusoma. N'Abagereka ayogedde ku lunaku lunaku luno kugamba nti maama kirabe eky'omuwendo n'asiima omugaso gwa bamaama ne bataata mu maka. Nga tujaguza olunaku luno lwaba maama era twebaza nnyo n'abo bataata abasobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bataata. Lwawaddeyo ssente okuwagira omulimu ogw'okuzimba ekereziya n'asala ne keeke ne bamaama. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.